taata mwana wa ddadi ku lwaliro Uganda erimu emmotoka obukadde 2.3 n'omusobi naye wali ofuddeyo okwebuuza nti muntu ki eyasookera ddala okuleeta emmotoka mu Uganda kati abadde asagasagana wandibadde okkalira emmotoka eyasookera ddala mu Uganda kitutte emyaka 13 bukyanga etuuka eyasooka okugireeta yali Sir Hesketh Bell ono yali gavana wa Uganda okuva omwaka 1905 okutuusa omwaka 1913 emmotoka gye yagula yali Albinion eya 1906 eno kampuni eya Albinion Motors yasaanawo dda yatandika 1899 wabula neegulwa aba Leyland Motors mu mwaka 1951 Gavana Bell yagula emmotoka 2 ezasooka okulinnya mu Uganda kwaliko Albinion eya 16 horsepower kwoteeka eya cargo wagon zino emmotoka zaavugibwanga bazungu nga tewali muddugavu amanyi kuvuga mmotoka emu yavugibwanga Captain Hill ate ng'endala evugibwa Stanford emmotoka gye yagula eya wagon yali etikka ttani 2 zokka nga tesukkawo wabula omusajja y'omu teyakoma kuba nti yasooka okuleeta emmotoka mu Uganda naye era yasooka okuleeta entambula y'enjovu mu Uganda enjovu etambuza abantu yagijja Bombe wadde nga tezakyaka tuddeyo mu mmotoka emmotoka eno ng'agireese wadde ng'ali mmotoka ya gavana wabula bwe yabeerangaawo nga terina mirimu gyeraga ng'agikozesa obwa takisi wangi omanye emmotoka ya pulezidenti kubanga gavana ebiseera ebyo yalinganga pulezidenti naye omanye emmotoka ya pulezidenti okubanga evuga takisi yavanga entebe ng'okuleeta omusaabaze e Kampala osasula Rs5 ate bwe yabanga yakukuleeta n'okukuzaayo ng'osasula Rs8 buli ttani nga bagivugira Rs15 ez'ebiseera ebyo twogera ku mwaka 1906 teyakomawo omusajja ono emmotoka ya pulezidenti nga bw'obeera oyina gy'olaga ogenda n'ogipangisa ne bagikuwa olunaku lulamba de haya ng'olinga pangisa special era baagikuwanga ku ssaawa 3 ez'okumakya ng'ekoma ssaawa 12 ez'ekawungeezi ng'osasula Rs45 mwana wa taata ng'ogenda bugenzi n'otuuka ewa gavana n'ogamba nti njagala kupangisa ku mmotoka yeeyo n'agikuwa olunaku lulamba ne weekyaka gavana eno emmotoka olugendo lwe yasooka okutambula okuva ku lwa Kampala Entebbe yagenda Mubende emabega wonna kyatwalanga ennaku 6 ku nnaku 7 okuva e Kampala okutuuka e Mubende wabula emmotoka eno kyagitwaliranga essaawa 7 okuva e Kampala okutuuka e Mubende ojja kwebuuza ebiseera ebyo yanywanga mafuta ki naye nga sinnatuukawo omusajja gwe mbagamba Gavana Hesketh Bell mumumanyi ye yaggulwamu ekitundu n'oluguudo olwa Port Bell Ruzira kati kanzireyo emmotoka eno yanywanga mafuta ki emmotoka eyasooka mu Uganda yanywanga mafuta ga ttaala nga ge gagitambuza wabula ng'okutandika yingini olina okusooka okugiwunyiriza ku kawowo ka petulooli bwe yayakanga ng'etandika okutambulira ku parafiini muganda wange oli bw'akubuuzanga nti muntu ki eyasooka okuleeta emmotoka mu Uganda omugambanga nti bamuyita Sir Hesketh Bell bwe bakubuuza nti emmotoka yasooka mu Uganda yajja mwaka ki ng'obagamba nti yajja omwaka 1908 bwe bakubuuza nti yali mmotoka ki teweemenya bagiyitanga Albion eyakolebwa aba Albion Motors.